Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mulungi party number 3 ku butunda. Okulima obutunda party number 3 enimiro eno eri acre. Ono mulimi waffe nga Farm Business atamanyi nti okulima n'okulunda business. Nteroga abantu amunga ndi ku mikutu egimu egyempuliziganya ne mbagamba nti omuntu yenna ali eyo, omuntu osobola okulima ebitooke 100 naye nga togitutenga business ojamaliza wejjusiza. Naye omuntu asobola okulima ebitooke 20 n'akitwalanga business agenda kubanga afunamu n'okusinga gwe. N'olwensonga eyo eno video tugenda kulambuzaako ennimiro eno nga okuva kati wano wetuli weetandikira era oli kubanga osobola okubanga ogiraba wano wetuli weetandikira nga bw'oli okubanga ogiraba. Tugenda kukkirira paka manga video eno ennimiro eno weenaakoma naawe olambule. Kati tugitumye video katulambuleko ne Farm Business Uganda ku nnimiro eno ey'obutunda. Mukulu wakiya nga tetunnaba kulambuza abantu sooka babuuzeeko. Mwebale emirimu mwena abatulaba ku YouTube abali ku Farm Business Uganda tubebaza okubeera nga mugenze nga mutugoberera. Saati eri eyasooka video teyavaayo bulungi olwa naye nejjeyo light simanyi lwaki. Otaddeko eyakikofiira naye baaba eri kubanga etambula. Webale emirimu webale etambula ne Farm Business. Abalimi bakwagala. Abalimi bakwagala. Abantu amu bendabye bebaagala kubaga nange mwennyini banjagala naye banjagala lubaale bamwagala. Abalimi bakwagala olw'engeri gy'oweerezaamu abantu. Twagala lambula ku nnimiro eno nga bwengambye abawuliriza abalabi baffe tulambuzeeko nga bw'otubuulira okitegeera mu mbeera efaana bwetyo. Kati abatulaba ku YouTube ne ku Farm Business Uganda abatugobera ko omukutu olaba ennimiro eno yonna bwe nagisimba nateekako lane nga bw'ogiraba ebikolo okuva ettaka nga bwe litambula okuva ku kikolo ekiri mu nsonda eri okutuuka ku nsonda eri nateekako ebikolo biringa 12 okuva ku kikolo paka ku kikolo paka ku kikolo okuva ebikolo biri ku line eyo biringa 12. Kati olaba tuliva waggulu nga tukkirira olaba obutundu obwo awo wona nabunogako bwavaako naye nagenda nga okusuula line emu okujja kuli eri ogituusaawo awo wansi ku nkolo wokka nga
maze okujjako buli layini ng'evaako kiro nga 3 2 3 2 naye nga bwakatandika yes naye kati nsuubira bwe bunaaba bumaze okutuuka waggulu kitegeeza nti ngenda kubeera nga nzijjako buli layini eyinza okuvaamu kiro 10 oba 5 kiro 10 oba 5 ogenda otambula ne layini ezo zonna okutuuka paka eri gyekoma bandi mu kiro nga 2 yes nnyo yes okay kati olaba bino ebikolo byonna bino we nasooka okusimba obutunda buno bino ebikolo byolaba ebyakwatira ddala bino ebyasooka okwatira byasooka okusimbibwa kati buli obuwuka bwe mugambye obusala ebikolo alina kugamba ku olwo kino ekikolo kino ekikyali ekito n'ekyo n'ekyo ebyo nabizaamu bino wazzaamu bizze nazaamu obuwuka bwali bwabisala naddala wa saidi wano emmese zaaliwo eziri nnyingi ebiseera ebyo omuddo gwali guwezeemu nga mungi kati n'enkuyege zajja nga zintewaanya nembeera nga nsumbuibwa ebiwuka bwe bityo naye kati nazaamu nabyo bigenda kukwatagana nebiri kuba bitandisa okuleeta ebimuli nga bwebiraba bwe biti bitandisa okuleeta ebimuli bigenda kukwatagana nebiri emirebere nga ejjula yonna kati ekirwadde ekyasumbwanga abantu okusinga kyali kigenge kino ekikolo kyo kyokka ekiri mu nnimiro nekyagaana kino kyo kyafungalala agezaako okufuuyira nenfuuyira era olaba eddagala nga eddagala nange kyenakola nakisalako waggulu kati we nakisala kitandisa okuleeta amatabi amalala wansi agagenda okubeera amalungi era ogalaba ngo gavuddeyo nga malungi kati kyekyo kyokka ekirwadde kyali kyagala okunumba naye nakirwanyisa nekigenda kyekyo ekikola kyali ate obutunda buno bwe tubeera nga tufuuyira tuteekamu eddagala ettangira ekigenge okusinga eddagala eriri common nnyo lyetukozesa ku kigenge mu butunda tukozesa dudu afemectin eddagala ddungi nnyo ku kigenge kasita oba nga otabuddemu ne supergro lyoka liyinza okumala naye ogenda eyo n'obuuza abantu abangi buli omu akugamba kika kiki kituufu tolimbye ogenda osanga nga bali kulagira ebika ebisuuka mu 10 naye nga byonna bitangira kigenge naye nga ffe kyetwakozesa okuva mu ntandikwa dudu afemectin yatangira ekigenge mu nnimiro zino zonna ze tulina wakati eno ogiraba yonna kati yaterera obuzibu buli wamu ogiraba nga etambula bulungi kati kino ekikolo nyinza okubona kajjako obutunda nga 30 wansi awo naye kati eno waggulu obulaba bubuno tekinatuuka naku kate ojjayo tulambuleko nene ennimiro yonna nga bwefaanana eno wansi yonna ogiraba eri butunda bwereere bwegamba enzizaamu essuubi ndaba magoba meerere gengenda otambuliramu wakati nga bwogiraba bweti wannateekawo ekiro ebikolo byali bikolo nga 305 binateekamu kuba byali birina kubeera 400 kuba eka tugiteekamu ebikolo 8 naye eyambeerako okusima ebinyo awamu yateekanga gaapu nga nene naaba nga asima fuuti 8 ku 8 naye nze nali njagadde 7 ku 7 ziere nga zinkolera bulungi omukutu gwa Farm Business Uganda subscribinga likinga sharinga linki tegeeza omulimi nti waliwo omukutu ogwa Farm Business twatandikidde waggulu bwo subscribinga no likinga munange oba otegeeza nti omukutu guno ogenda gwongerayo kitongole ky'abalimi n'abalunzi tukuyambako kutegekera ennimiro ate era n'okuteekera faamu yo gwe omulunzi w'enkoko omulunzi w'ente oli eyo bweru oli mu Uganda yakuteekera tusaana okukulambulako ne tukuwa ku magezi ag'ensonga oba amagezi ag'enjawulo ebirimibwa ebivaamu ssente nga ne neighbour wa asobola okuba nga abikugulako ebyetudiringa nabyo ffe tetulimisa bantu bikajjo tetulimisa bantu pamba tetulimisa bantu binazi kubanga si tetuli bakozi ba buto naye tulimisa omuntu ekintu naye kyasobola okuba nga ajjamu akasente n'olwensonga eyo woba otuwadde emirimu nanti kino okutegekera tulina abakugu betulina nga Farm Business Uganda ate nga bamazima tukusalawo okukola n'abantu abamazima era bw'ojja inbox yaffe tukubuulira abajjamu ne mutubuuza tugala tobuuza bingi nnyo bwekito bwe kiri tulirambula ennimiro ey'obutunda acre ne mukulu wa Kia mu mbeera efaanako bwetyo tegeeza omulimi nti waliwo omukutu ogwa Farm Business Uganda logo yasooke na mutwe gwa nti bwo subscribinga no likinga oba otukoze obulungi obutyogerekeka mu mbeera efaanana bwetyo kuba ffe time yaffe ffe target yaffe kubanga
Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowoola naawe alunda embizzi okubeettanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.